yebale nnyo naye ebintu ebyamulema tuukiriza yensonga lwaki bize bwe biti kubanga yasoma mu ndagaano eyo bulungi nnyo ng'ewandiikiddwa n'ategeera buli kimu ekirimu byonna nga bwe biri nti bw'olibanga olemeddwa okutuukiriza embalirira endagaano eyo ejja kansolingibwa bw'olibeera nga abazadde obayisaamu amaaso endagaano eno ejja kansolingibwa ebintu bingi byesobola kumalirayo saidi eno jjukira oli baali bakozesa omukisa ne bamuwabya ne batwalula yawulamu ne babeera nga bintu awo bamuteekamu ebintu awo mpaka naye bwe yazibusa amaaso n'ategeera nti omwana ono agenda kukula atubanja ebintu nga tetulabako olw'ensonga omukulu ono manager Francis Kamoga enyanjula gy'ayanjulamu ebintu bye naddala ebya shows yadde bakikwata bubi nti nno Mutabazi Paulo abeesingira ku ssente naye munnayuganda awuliriza era essaawa ono essaawa eno ng'atulaba bulungi njagala okimanye nti nno omwana owo singa yakola emirimu gy'akola akola overtime ne bakuba soya miliyoni 3.5 ne bakugamba eyo soya badde ya mitwalo 4 tukubya amasomero okugeetooloola Kampala yonna temuli ssomero lyaweza miliyoni eki buli kyakwanjulira akulaga nti eryessomero batuwayo emitwalo 4 kano batuwa emitwalo 3 waneerobawo Entebbe Road batuwa emitwalo 3 byonna ogenda okutunula mu boodi nga Press Kid akolera kyakulya obudde buno ne bwobuuza Press Kid ekyobugagga ekiweze miliyoni 5 takirina akubye hit bbanga ki ge mazima amatuufu Kamoga gatambulirako basiga mazima munnayuganda ali eyo omwana bw'abanga nga yakola ebintu ebyo osigala olowooza nti ekintu kino bwe kiggwayo ajja kumbuuza ebintu nga sinana kyemuddamu ndimugamba gende wakamoga ku mizigo gy'agenda ozimba ali muwaako olumu eye n'amugamba eyo olumu ngikuwadde si mwana we obudde buno bwe mbanga ndi mu kutaasa omwana ono njagala munnayuganda nkwate bulungi nasooka ne neetegeeza bulungi ebintu ne bitambula bwe biti mpolampola ne ngumiikiriza olide neetuuka najja naŋŋamba omanyi tugenda pika music omwana ono mumpe mutwale nenkwata omwana ne mumuwa ne bagenda mu olide ne bakola olide yonna olide bwe yaggwako akakadde yali amuganira mutwala kusomera awo ibulayo olunaku lumu tamukomyawo omukubira essimu agamba ndi nakaseke maama mulwadde ng'ate bali ajumanize bapromota bonna batambuliramu abasinga obungi twogera ku masimula essaawa zino bw'oŋŋamba nti nno tokubangako ssomero lya miliyoni 1 oba otegeeza ki noŋŋamba tolina soja wala okubyenga ya miliyoni 2 Press Kid atambula ne John Black atambula basipasidana bali ku ddala limu mu ngeri gye bakolamu bwe noŋŋamba nti muzeeyi tutambudde olunaku lumu twatambula tuve mukono ne tugenda enamugongo ne tuva enamugongo ne tugenda ekyengera wona tukuba sho ne tuva ekyengera ne tugenda Masaka twakuba sho Masaka ng'eriko amasomero 45 45 schools nga zonna ziri awo zikuŋŋanidde awo eyo so yaŋŋamba ya mitwalo 8 ne tuvaawo ne tugenda Bukomansimbi ne mu Bukomansimbi ne tuyitamu ne tugenda eyo ne tutuuka eyo naŋŋamba oba muwadde emitwalo 4 oyinza okujja Press Kid e Kampala n'omupangisa emitwalo 4 mpaka okuyisa Bukomansimbi emitwalo 40 yayanjula kati gwoba aleeta na ana gakwanjulidde akwako mmeka anti ndaba izo zonna zakwanjulira mwino zitematema bwe twadda waka ne tutula ku mulyango awo nensooka nze ne mutunuulira amagezi g'engeri gy'abalamu ebintu ebyo n'atandika otematema buno n'abuteeka wano n'agamba ono tiyatuwadde ono we namugongo tiyatuwadde ssente naye ajja kutuwa ajja tukubira essimu kati bwakuwa emitwalo 4 oteeka otemamu emitwalo 2 gage ye nga management nga batulagira okugabana emitwalo 2 agasigalawo omwana atwaleko nange ntwaleko awo akulimbira n'agamba mama Fresh ngenda mutwalira zino nazo nazaawula naziteeka wabbali bwati ogenda okukubira mama Press Kid essimu nga talabanga na ku 10 kuba bamugamba yalina otugabanya bwe twatandika okukwatagana ne mama w'omwana ne mubuuza olunaku bwe luti bakuleetera ssente tebaneeteranga na ku ssente olunaku olumu ekyasinza okumala amaanyi nenkakasa nti ono musajja mufere yamwewola nako emitwalo 2 n'agewola ku maama omuntu gw'oteeka okuwa ate gwe n'omwewolako ssente ndowooza we yabye ng'aswala ayinza okuba yazitutera azimufu naye nga manager Francis talambulula bulungi bintu byonna e Dubai omwana yagenda e Dubai n'agenda e Juba awo naso e Juba yatuleetera oba emitwalo gyali 8 n'agamba maama ngenda mutwalira emitwalo gye 10
ne tukibalamu awe nagwe kino kuba ana omwana ana nangana ne mamba mu bwezize mama bukasatu okuba twatandise okukwatagana ne mama yaŋŋambye Juba saalaba ku 10 Dubai saalabako naye nga zonna akugamba zino zitwalidde mama wa Fresh Kid kubanga bonna babadde babeera Kawanda nze ndi Kampala eno mama ogenda okwogera naye bulungi buli kimu ng'agamba sirabanga na ku 10 kamugatandeeteranga na 10 wano naye neyekyawa n'agamba ono omwana agenda kunyuka ebintu bino bubi ne tugenda tusayininga ebintu ndibisazaamu ne tuteekawo manager omupya bwetusuubira nti agenda tutwala mu maaso Munnayuganda awuliriza oba omuwagizi wa Fresh Kid gy'oli yonna bw'oba ng'olaba manager omupya MC Events agenda kutambuza bizinesi y'omwana bulungi nnyo tobaamu kweralikira kwonna Fresh Kid agenda maaso agenda kukuba hiti ku hiti njagala okukakasa omuwuliriza alaba era omuwagizi waffe awagira Fresh Kid Uganda bapromota mwena gye muli mu Uganda oba musize emirimu gyonna egyali gikwatiddwa former manager era n'eri mu ndagaano yonna gye twakansolinga twamuwa obudde agenda sigala nga batambula okumalayo show ezakwatibwa zonna nga sente ezo zikwatibwa manager omupya nga bwatemako percentage yani eya manager Francis Kamuganga agimuwa obudde buno promota yonna gyali olina okuba enamba ya manager omupya osobole obutataagataganyizibwa ku mirimu gyo olina okukuba esimu balance omukwase manager omupya emirimu show zamwe zonna bagenda zikola omwana mbeera naye bulungi ne manager omupya waali musajja wa mulembe mugenda kwatagana naye bulungi nnyo zadde bamwana bakwasa mwana mutaata esimu teziriko mpaka naleero tezinaddamu nenkubirako maama nangamba naye baali bakukuliddeko oti naye manager nange bankubirako ku bintu ebyo naye ebintu ebyo nabivaamu sagala kweyingiza bintu bya mwana oyo kasitamanyi omwana wange mulamu nengamba kati kyekidde ko naye nina shokolo lunaku ati nage olaba omwana bansindikira abantu bamundeetedde okuva ewategizi netugenda netukola sho wakati nina kyesitalinategeera nange kanambwe mutalinakitegera yakubanga nze nina contract ne Fresh Kid eri valid for 5 years kati terinatambula kwadde omwaka tebampise tudeterminating ente oba waliwo ekigenze obubi tomanyi Francis kino kigenze bubi tuterminating contract no so simanyi muntu ki munamateeka ki akibaddemu atasobola kukozesa amateeka bulungi nti kampita ono family erina kyecomplainingako terminating contract right sina kye nange ndi wano era wanneetaako omwana nkola ki omwana bamuleeta netugenda tukola kati kyesitanategeera kyekyo kyombuuza nange mbirabanga gwe abazadde omwana akyali muto kati abazadde be basayininga contract eyo ziri gundi documents biri waliwo management contract yajja after the memorandum of understanding twasayinikire wa mukyala nakiwala kati eyo twagikola then tumala netukola eno contract yaki so tewali nze kyenyinza okugamba abantu saawa zino abantu begendereze nnyo ebintu ebitambula ku Fresh Kid anse sembawo nze njikuwa bookinga Fresh Kid ku muntu omukyamu ne bayasa obutebe bwo sorry nze emirimu gyange nkyagikola nga wegirina otambula until nga daddy oba family bampise ne bangamba Francis ABCD then netulaba kyekyokukola koze ebintu ebitukola biri mateeka ate nze nkola buli kyenina okukola mu butuufu bwakyo oba olaba Fresh family eyo osobola obeerawo wadde wiiki nga tebafunye ssente neoba tukoze kati abo mbawa ne ssente nga tetukoze ate ssente kijja okuba bwekitunga kuti mwana watambula taata abeerako how comes kisoboka omwana ssente ze muzeeyi azifuna mu budde kubanga infact nga akava ku stage musa bayinga muzeeyi akasente kaliwa bonna 50% yabwe yonna bebadde gye bakozesa mu ssente zaabwe seetaaga kumanya kuba babinzija muze okukolera mwana musically balina okutegerera omwana kutya ssente ekidoko of course tukola tesiina buzibu bwonna until nga waliwo ekisekera mba mbategeeza nti mumanyi ebisi naye nze sali notified era that paper sikimanyiiko
lawyer yene yagikola teyancontactinga mpoze namba yange eri everywhere abazadde banekwese except mam yasazeho nakota ku simu yange ne dadi paka nakati simye mulimu code bwogikuba teyitamu ye bwakubalira omuntu gwayagadde ekola ki kasimanyi mwenye kyekuba muŋambe mwamufunye okugamba naye ekipapula ki ku social media wekiri naye nze mirimu gyange abantu bange bakolera ate nyongera olabula abantu begendeeza buli bakolagana nabo gwe mulowooza togenda funa fresh kid nowasente okukolera bangi abenoonyeza ebyabwe abali ku social media complaini kisobola okubaawo naye ogijje kwani zekimanyi kiri kimu olina kampani oba olina kampani eba yina ebimu gyekola ki zenyina kampani bagiyita MC Events Limited kampani empandiise suggested company limited company gamba ebaddewo emyaka giringa 5 ate era ekola emirimu gyayo it's an event company so ebintu bya Fresh Kid Band nze family yajja gyendi nentuukirira nengamba togana tukwasa omwana because balina effort gyekola ki gyebandabamu nembaga if it's like that nibwoberanga yegwenga nawe kabereseko events whatever event nembaga tukwasa omwana Fresh Kid uyo mwana miracle it's like a gift from God you know aba ole kitu mkabatona kyatono yo yalinga ina sese yo mukaga zamuita plus ngabo la iPhone plus ati Fresh Kid basaba kumutwala family nenzikiriza tatole inzagano mu Uganda nenzikiriza nenkola contract nabo ati zina bali bagala kukola contract ya banga deni nembaga no umuntu wanye business takola contract ya meka mingi nakola na contract ya mahabutia nembaga babona asima you extend the contract manga itiro tusimye bikibaga ansimi nemumino okunsima yena kona mu contract ya mahabutia muba onyango and company advocates bali bonga so katibyo babi mpate kumana simanye pia bamalizi bya kwaliziti maybe mwana chomboze cha so far nakibanya nti ngejaga jali wakabi kwa fresh wakabi ngabo linye fresh atena nemanya okilese zaliwo bazimbulira bambi ebanga nti kasoko buli onkano ebanga nti ayino muhandisi wakabi omuyita 14k mu baya ukana nemagamba muntu wale uyo mwana nemutukirya 14k bongo nakiriza okudda mu kuwandikira ki era yamuwandikidde oluyimba era tuli mu studio ekyo nikimanga kikoze family zino nentegera ekizibu kizina nti bali balina obutakanya bamanitaata nenkola byonna byenkoze ngalo nekola ki nebakwataganira maama ntaata kyevuma mbadde mbuli eggwanga lyonna Fresh Kid yogera nga taata negati bonna bali ki ebyo nakozeeko era kyenakakolako nakakola emirimu gyakamoga giyakwata giri 5 nagenze Kayunga nagenze ku Wonder World nagenze ku Eden nengenda Arua ne yonna gyengenda sifuna mafuta ngeyakwata tiri balance gwesangayo zona sanga sende bazikola ki I put in my money yesterday nabadde Arua nakosese mutwalo amafuta ganyu mutamu yenyidi mutwalo 6 kati nibingo kulya bikibinga bwemanyi jigina gala ke 75 mukimanyi kitagira nawe nenzi kyenkola bakasitoma bali babukinga njagala tubamalirize nabawadde ennaku zaabwe zibalina okunkubira kubakole ekintu ekibambi call me and find me bangenda kusizinga date nga tonankubira njakwa sikubala bambi tompita mubi era munyambi yino mujibye banamawulire so I would like you to put down my number nabe yagamujira ku screen yawo munkubire mwabaide emirimu bambi if you make any booking I mean bokolo mu kanjiwe mu Uganda bituli mu Uganda bokolo booking yino ne kamuga that's yours ebyabwe ko twakisa besizikola ki what I know Fresh Kid belongs to the family MC Events Limited and I'm the director enamba yange simiri 0 musamutano bili no 0 musamutano mwenda 0 musamumya 0 mwenda nya nkubira bambi bobo ina okuboki nani contract eno mama ya signinze tata na signinga baba de nabinganda zaabo ngozi nembuza Fresh Kid are you happy to win am campaign ngamba baba de zaabo misa mamazo njogera Fresh Kid ji ovana nataka kumala ku TV olise mutu
Believe about the Fresh Kid Meter Plus, Monto Plus. I don't know whether you guys call him Manoli guy. Ha! And a challenge. Wakabi. Anyway, Kamuga, you know, Bambi. Kamakanaga. Umbamuka Kasanti. Fresh Kid, Abado Wakabi. Mubade Molini Maza radio. That's a season, especially. But you wait for the work. TVs, Ramu, is young, my bagam. Munga, ladies and gentlemen, you people, you know me. Oh, for the people who know me, they will know me. And for those who don't know me, they will know me.